Weewaawo mbaaniriza nnyo ba affiliate farmer bannalunzi bannange. Jjukira kati tulina enkoko 94 kuba 95 akamu kaafudde olunaku lw'eggulo lwe katuuse. Mbajjukiza osubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Abasooka tukebere ku bunyonyi bwaffe, embeera y'obudde mugirabye ya kinnyika eggobe. Luno olunaku lwakubiri. Bwekukumye buli kumpi n'etaala nasuzizaamu bbiri ey'okubiri eri sayidi eri naye bwekukumye nnyo ku sayidi eno. Ekyo si mbeera ekukanga. Jjukira nti busula bulya bukeera bulya n'embeera obulabye obudde bwa kinnyika ggobe, naye okwekukuma okwo buli ku kyekituusaamu ettaala z'ebbugumu. So teweeraliikirira ng'ate okiya ebbugumu terimala ebbugumu ly'olabaawo lingi newoteekako engalo, naye kati jjukira busula bulya. Kale n'akakoko akamu akalala akokubiri kafudde, kati tusigaza 93. Kano kabadde mu katiba, kati bubiri bwakafa kabadde mu katiba awo, ndowooza amaanyi gaakabula oba mwe kaasiibye era okeetegereza nti bwe nakalese ekiro tekaaseguse. Kati nako ndowooza amaanyi gaakavuddemu ng'akajja mulundi olunaku olusooka. Mukama bw'atyo bwageze. Buli wiiki tubateerayo vidiyo, so teweerabira ku subscribinga mu mbeera eyo. So oziraba zeekukumye ku ttaala eri. Ekintu ekyo buyinza okuddukira sayidi yeeyo, engeri gye nzigulawo okuva sayidi y'eno, ekyo nakyo kibaddengawo. Kakati tugenda ziwa amazzi, kyekitandikibwako. Emmere ye ekyalimu buli lunaku awo emisana n'ekiro bulya kiro emu, so ze kiro 2. So ngenda kutuusa amazzi okusinga, nzirekeremu amazzi agagenda ozzongera mu lunaku olulamba. So mulimu ebintu bye mbadde nga njogerako nga biosecurity. Tugenda kulaba buli lunaku nina okubeera n'embuza ebinywebwamu bino nga sinnagenda ku mulimu. Ndowooza obulaba obukoko buli live ne si embeera eryabwe kanga obukoko kino ziri mbeera zaabwo. Ndowooza obulaba obumu bwetakula n'okwetakula ate bulimu n'otulo. So nina okwoza budrinka bwaffe buno obubiri ate mbooza ne detergent. Sigenda kutwala kyogera. Wali ninawo akadomola ka liquid soap mukalabye. Kati wano ndi mu kukozesa bamuyitaani sunlight wuuyo omulabo wa powder. So osobola okukozesa liquid soap, osobola okukozesa bino gundi ez'enjawulo ekisinziira ku gy'olina. Oyiwamu katono nnyo awo n'oyoza ebintu ne bibeera nga biyonjo, teri kwekwasa. So ndi mu kwoza. Njagala obanjulire bannaffe abasungu section bano be bateekamu ensimbi mu eno vidiyo. Ennamba zaabwe ziri awo oba oyagala okuweereza ssente Uganda, MTN, Airtel ne M-Pesa. Osobola obbakonako ku WhatsApp oba okozesa application yaffe bagiyita Paysi. Konakweza ennamba oba otukubira amasimu osobola okutegeera enkola gye tugenda okuweerezaamu. Okusindika ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Kale mweyune bannaffe abasungu exchange mu mbeera eyo. So ngenda mu maaso noziwa glukosi oba vitamini. Akalagala ka vitamini ngenda katabula awo okumala ennaku 3. So luno olunaku lwakubiri nteekamu akajiiko akatono oba kooto ogiraba nga wangize. So enkoko ziba zekyetaaga okufuna amaanyi ago okutambula, okulya, okukola ki. Eno process yonna ekutwalira ekinene nnyo dakiika 15 kuba ogenda kukyusa amazzi nakwongeramu mmere, tewali kyamaanyi. So katugende mu maaso tuteekemu drinka zaffe ezirina solution. Bunyonyi obulaba buli lively. So ntaddemu amazzi, abanywa bo batandikiddewo dda tebalindabidde.
bano bali eno bali mu tulo baliraanye ebbugumu. So okwo kwebaka sigamba nti waliwo ekikyamu naye embeera ya bulijjo. Era ojjako era ng'obulabe buba buli mu tulo ne we buba bukuze naye tekitegeeza nti ki okwekukuma nti ebbugumu terimala ezo mbeera zaazo ng'enkoko. Era ne we ziba enkulu ojja kulaba nga ziba zeeriraana. So kyenkoze nkikoze ku makya ngenda kubikkako nkume ebbugumu munda. So kangende nkola emirimu emirala egy'olunaku ate nkomewo olw'eggulo mbikka empewo ereme kuyitamu amabanga gonna agayisa empewo. So nkomyewo wano ekiro ziri ssaawa ng'emaawo mu kitundu obudde buzibye ng'akavaayo ku mulimu enzize bukebirako munnange era obulaba nti buli evenly spaced butambula bwewadde amabanga. Akataala akamu kaazikidde naye ndowooza olaba nti bwewadde amabanga buli okay. So ekitegeeza ebbugumu lyaffe limala bulungi. So kati sayidi eno kalimbwe mungi waddugala nina okwetegekera sayidi eri endala mbukyuse mbuze sayidi eno nabagamba ekyo nkikola buli lunaku. Akakuti akamalamu just essaawa 24. So yeno sayidi eno gyendi mu kukola ki mu kutereeza sobole obujja eri mbuleete sayidi eno. So nabagamba akatimba kawulemu emirundi ebiri. So obulaba sayidi yeeri koko bwaffe eno olaba waliyo obukuta kati ngenda teekako akakutiya kungulu. Omugaso gw'akakutiya mwagulabye olunaku lw'eggulo. Oteekawo okujjukira tebunnamanyira bukuta bujja kiri. Agala butandika okulyali obukuta nga bukyali. Agala butambulire waweweevu awatali wannyikivu n'amazzi. Teweerabira bannaffe oba oyagala okulangira kuno ennamba weezijyawo ziyitingana naye era mbajjukiza bannaffe abasumbuusa exchange bw'ayagala okuweereza ssente okuva e Bulaaya, Dubai, Canada, Austria. Nammwe bannaffe bankuba kyeyo oweereza ssente ne bakulundira enkoko zino ab'ewaka naye zituuka direct mobile money y'enkola eriwo ne bannaffe abasunduusa exchange. So ngenda kuteekamu kati obutiipa bw'emmere nga mbujjuza bulungi. Obutiiba bubiri ye kilo mu buli ssaawa 12 kitegeeza essaawa 24 bw'oba bukulidde kilo 2. Kwogwo omutendera jjukira kati ziri enkoko 93 kati newe ziba enkoko 100 eziza kilo 2 kweri ebbanga ery'olunaku olumu. So ngenda teekamu ettaala mbujje eri ng'ebbugumu olwedde eno gyeriri ekintekesamu ettaala. Ngenda obbujja sayidi eri ng'ebbugumu olwedde mweriri ndeete n'ebyokunywa enzija eri we katuuka eno ne kasanga ebyokunywa n'ebyokulya ate kaba tekakaaba kagendererawo direct ku byokulya n'ebyokunywa. Teweerabira ku subscribinga, likinga, commentinga ate ogabane ne banno video zino basobole okulaba enkola eno gye tukozesa. Kola weeri tekinologiya omukwatemu. So ntandise obujja eri obuleeta ekyo kiyinza okuntwalira eddakiika 7 kuba nsikula kakoko ku kakoko ate gw'ayagala okubaleera ennamba y'obukoko bw'olina era guno gwegwewunyisa. Obulaba olutuuka butuukira ku butiiba bw'emmere n'amazzi. Ate era bunyumirwa wonna wapya. Teweerabira nti gw'aba ayagala okulanga naffe ennamba kweziri awo.
osobola okukola kimu okusupporting eno channel nyiga epesa lya subscribe. Nyiga epesa lya subscribe buli video gye tuleeta ate tulinako ne podcast the program ezo ezibanga okwogerezeganya oba ebyobugambo. Twogera ku nsonga ez'enjawulo, osobola oteekako amatu oba n'ogidownloadinga n'owuliriza. Buli wiiki tutaayo ensonga ezibadde mu mawulire. So obulaba bw'ekkumi ku ttaala y'esayidi y'eriso nina okuleeta ettaala endala naye ate tebwerabira nti ne waggulu wano mbikuddewo kati ebbugumu terikyamala bulungi. So sayidi eno yewali kalimba omukadde. Kalimba ono tugenda mmukwata ekutiya nga bweri tumufulumye wawelu tumukunkumule n'ekutiya tujooze. Olaba amazzi wegayiisa nti ekyo kyo tekisoboka kwewalika kuba bugenda ku drinka ng'eyo ne bulinnyamu n'ebigere oba ne kanywa kati gabeera naye nga tegaba mangi nti kiri awo. Singa mangi nga wogalabye gasaasaanya singa mu budrinka omwo tetusangamu. So yeri detergent yaffe amazzi saagayiye mu ngenda okuzooza obutimba mbulekeyo wabweru kumakya osanga bukaze kuba kumakya jjukira mba ngenda ku mulimu mba sirina budde ate bwoza butimba obwo oba bukutiya manzize kukyusa mazzi kwoza drinka nakuwa mmere. Kati nina okuteekayo eri balubu y'ekitangaala. Zino balubu z'olaba ezitali za kitangaala ziri ettaala ez'amafuta teziwa kitangaala ziwa bbugumu era w'ozirekamu ekiro ojja kwekanga ng'enkoko zibeera zeebase buli kaseera kuwoomerwa bbugumu. Kati kino ekitangaala kirina engeri gye kiyamba enkoko zino okulaba okulya obudde ne bubanga bwa misana ku zo buli kaseera. So kati genda mbulewo okumala essaawa nga bbiri nkomewo sobole okwongera amazzi mu drinka, nteekemu amazzi amapya ate era n'okuteekamu ettaala endala. N'okubikka amabanga gonna waleme kubaawo mpewo eyitamu wabula liri ebbugumu lye njagala lifulume naye nga lifulumira awatono. Ebbugumu eriva mu ttaala. So ke kakutiyako kulaba kembikka kabikka amabanga ago. Esayidi eno mba nina okubikkayo ekutiya eno ey'okubiri mba nina okubikkayo empewo erineme kuyita waggulu. Eno sayidi ewabadde gye najje kalimbwe mba nina okubikkayo obutuufu. Okay, kati wano wensuubira ebbugumu eryo okufulumira n'obulaba obumu bwekukumye ku ttaala obulala bulya. Alright, kati ngenda kukuma ettaala ey'okubiri. Banaye mbajjukiza bannaffe abasunduza exchange mugende mu maaso n'okuba wagira oteeka ssente mu vidiyo eno ennamba weeziri awo osobola obbasindikira WhatsApp oba obbakubirako n'obabuuza nti banaye muli ludda wa oba njagala kuweza ssente Uganda nkole ntya. Sunduza exchange bano baludde nga bavumbisa ssente ne kati tekinologiya yakyuka so bagasseeko ebyokuweereza ssente bye bayita remittance. So wano ngenda kukyusa drinka teekemu n'ettaala endala. Obulabo obulya bwo bw'atandise dde okulya obunyumiza buyingira kati bakulya. So ettaala nene gikyusa nebeera kabuto ku kabuto. Ne drinka ziri nja zitambuza naye njagala nnyo drinka zino ziraana akatiba ng'enkoko oluva ku katiba k'emmere bw'eti egendera okudrinka. So nazo nja zitambuza mu makati njagalawo ebbanga enkoko zisobole okwetooloola ettaala eyo.
So sola kwerabira bajjukiza kusubscribinga, okulakinga n'okusharinga vidiyo eno bannange, n'okubuulira abalala nti munnange vidiyo gyeziri eziriko ebiyiga oba eziriko okugabana amagezi nga gano. Kale sinkana olunaku lw'enkya olwaleero we lutambudde, ambaleeko mugira mwetegereza obutonotono obusigaddeyo naye nga olunaku era luweddeko, kati kusigadde kubikka. Ndowooza obulaba we bwetoolodde ettaala, ate ettaala liwa ebbugumu bulungi sayidi yonna. Ayagala ebbugumu ng'agenda ku ttaala, ayagala okulya ng'agenda mu kulya.